August 1905 nafa nga 5 February 2026 emyaka 75 mu bufunze. Bakadde be babyogedde omugenzi John Byuma Essalama ne maama we Mirani Nanteza Essalama. Omugenzi yabatizibwa yazaalibwa mu Nsambya Hospital era n'abatizibwa ku kigo Ensambya mu 1951. Eddiini y'ekikatoliki gyawangaliddemu paka okufa kwe. Tumwebaza okunywerera mu ddiini ye. Omugenzi yasoma masomero ag'enjawulo okwaliga aba primary school n'agenda mu masomero ag'enjawulo Ensambya paka lweyagenda ku course n'agisoma bulungi n'agimaliriza era n'atandika okukola mu Kampala. Omugenzi alese abaana n'abazzukulu era twebaza abaana n'abazzukulu abamujjanjabye era abamufuddeko ennyo. Ebyolumbe tujja kubiteesaako tubategeeze okufa kw'omugenzi. Omugenzi omwaka yagumalako bulungi mu ssanyu, naye nga 26 January n'afuna okulumizibwamu mu kifuba nga tassa bulungi. Bamutwala ew'omusawo n'agamba bamwongereyo, ne bamutwala mu ddwaliro e Lubaga ne bamuwa ekitanda. Bwe bwawongerera ng'embeera eyongedde okutabuka ne bamuteekako oxygen n'abeera e Lubaga ennaku 2. Bwe yabeerayo embeera n'erabika ng'ekyagaanyeemu, kwe kumugjayo n'atwalibwa ku TMR Hospital e Naalya. N'abeerayo okutuusa Mande eya wiiki eno gye tumalako. N'asiibulwa ng'ateredde bulungi, ffenna ne tusanyuka nti ateredde. N'asaba akomewo wano abadde wamuwa essanyu alabe nti wabeera bw'ayongera okufuna obujjanjabi obutonotono n'ogumira eddagala lye baali bamuwadde. N'abeerawo nga tulaba ateredde paka olunaku olwokutaano lyatabuka ku ssaawa 5:30 mu ddakiika ng'atugenzeeko. Kitalo nnyo, kitalo ddala, naye nga twebaza waliwo omwami n'omukyala Kosa Mulangira. Musawo Nuuru ye mukyala wa Kosa Mulangira atujjanjabidde nnyo jjajja. Musawo nga mbeera kumpi wano amufuddeko nnyo era n'amulondoola nnyo. Tumwebaza nnyo, neebaza ttiimu Bukoto, mwebale okulondoola jjajja, neebaza ttiimu ey'Ebwebajja, mwebale nnyo omukwano gwe mulaze. Ttiimu Tebyasa mbeebaza olw'omukwano gwe mulaze. Na bonna abafuddeyo, Diana tukwebaza kujjanjaba asengawo mu ddwaliro. Kunzika nga neebaza olukiiko olutesitesi kwe mbadde ssentebe Mwami Joseph Mukasa nga myuka wange bwanika ku mukono, Mwami Mayenga Francis mbadde naye, Fiina Apio mwanika waffe wanika ku mukono, Brian wanika ku mukono. Twebaza nnyo Mwami Kyobe Robert webazibwa, Mwami Tomusange Peter, Mwami Mubiru ate mu byonna Kasuku. Tukwebaza olw'emikwano gino mingi tulinagyo. Tukwebaza olw'obuwagizi, okwagala jjajjaawo, omufaako na byonna. Tukwagaliza obulamu obulungi jjajja waavudde. Tukwagaliza mirembe myereere ne byotodde byonna eri jjajjaawo. Mukama abikuddize. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Jjajja wumula mirembe. Tweyanziza nnyo kula famire. Twagala tubakubireko mu ngalo bassebo ne bannyabo olw'obubaka obwo batuwadde, ng'era batubulira n'ebyafaayo bya maama ono bw'atambudde mu bulamu. Ntegeezeddwako nti waliwo ekimuli ekivudde mu State House. Nsaba abakulu abakireese sebo mukiteekeko njaba mbeere kuba abakulu abo
bateekeko ekimuli ekyo okuva mu State House. Tweyanziza nnyo maama Christine. Maama wakiriza okudda ku katebe wali. Tweyanzege. Kaakano basibo ne bannyabo, pulogulaamu ya wano tugimaliriza. Simanyi mukulu Kasuku oba oteredde osobola okwebaza ku bantu kigambo kimu oba wenyini wootudde kimala wootudde. Twagala tuve wano. Emmotoka eyo yaleese maama. Mwebale nnyo mwebalire ddala kujja okwerekera mukulu wange. Amannya agange bampa Christine Nanja era nga nze mbaddirikira mugenzi Gladys Nanyonjo. Gladys Nanyonjo ono twazaalibwa Essalama ow'omugenzi John Byuma awamu ne mukazi we Mirani Nanteza emyaka egiyise emabega. Kakati mukulu wange ono abadde mukyala mukakkamu nnyo, mukyala wa kisa, mukyala omulezi w'abaana baffe n'abazzukulu. Buli womutuukirako wonna aba akuyamba, buli womutuukirako wonna akuwa amagezi amalungi. Bannange sirina kintu kibi kyonna kyenyiza kwogera ku mukulu wange wadde ebibi bibaddewo, naye nze musaba awumula emirembe. Nammwe mwenna abasaba bannange bw'abanga mukulu wange alina bwe yasomera nsaba amusonyiwe anguwe ekimuli ky'emirembe. Bannange neyanziza nnyo neyanziza sirabye bannange wabula kyensengyayo nsaba musabire omwana oyo Isaac asobole okukuma nga bw'abadde awamu ne jjajjaawe bwenjagalira bw'abaabira mumukumye kubanga kati alinga ali ku kibonerezo. Naye bannange basaba mumukumye temumusojja bannamawulire bamanyi musojja naye bakuba ekisa kyangu tembasaba musonyiwe omwana oyo mumusaasi mwebale nnyo mwebalirira oyo maama Christine. Nsaba tunkubireko mu ngalo l'obubaka bwe mu kiseera kino engalo nga teziwera basibo ne bannyabo. Maama tukugumya ate bali kuguma noyogerako eri abantu bano batubadde bakyetaaga okulya ku bigambo byammwe nga famire. Sibo taataddewo baako byofundikira na famire. Webale nnyo ssebo MC. Anyongera okwebaza abasosodooti abatwadde emmisa ez'enjawulo. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Neebaza ne kwaya etuyimbidde obulungi ennyo. Waliwo ba Ashers batukoledde okuva jjo, batukoledde bulungi nnyo ba Ashers abo, tubeebaza nnyo. N'okwebaza A+ Funeral Service olw'omulimu gwe tukoledde. A+ tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Kakati buno bwe bulamu bw'omugenzi.